Abakkiriza bazze mu Bungi ku Kkanisa ya Christian Focus Center Mengo mu Kisenyi okwetaba mu kusabira Famire okumanyiddwa nga Family Prayer Summit. Wabaddewo okusinza n'okutendereza omutonzi okuyita mu nnyimba. Omusumba Sindi Kiganda abuulidde abakkiriza obukulu bw'okukuuma ebyoto byabwe nga byaka era bw'atyo n'abalabula ku byoto byabwe okuzikira nga bwe kikuumira emisota mu bulamu bwabwe. May you be the one that say I have seen God today. May you be the one people ask take us to your God. May you be the among people who celebrate the goodness of the Lord. May you be the one who will have a song of praise. Say the Lord has answered me. Ono akulembeddemu abakkiriza okusaba okuyimiriza byonna ebitagenda bulungi mu bulamu bwabwe n'obw'abantu baabwe. My children, any altar fighting me, oh God, I destroy it as I bring them at the altar of exchange, an altar of long life. I pray, silence them. Silence them. Silence them. Who says? Who is he? Who is she? Y'omulabirizi Dr. David Kiganda bw'alinnya ekituuti asoose kubuulira abakkiriza nga bwe watali ssaala ya muntu Katonda gy'asuula mu kasero. Nti bwe twali nga tukyali boonoonyi. While we were yet sinners. Bwe twali nga tukyali boonoonyi. While we were yet sinners. Omwonoonyi abeera mulabe wa Katonda. A sinner is God's enemy. N'olwekyo bwe twali nga tukyali balabe ba Katonda. While we were yet his enemies. Ate ye Kristo Yesu n'atufiirira. Christ Jesus died for us. Teyalinda tusooke tumwenenyeze. He didn't wait for repentance. Teyalinda tumwenenyeze. He didn't wait for us to repent. Naye bwe twali nga tukyali balabe be. While we were yet enemies. Mu kibi. In the sin. Nga tuli mu kibi. Who had died in our sin. Bw'ati asabye abantu okwagaliza ab'eŋŋanda zaabwe ebirungi omuli n'eggulu abakkiriza bonna lyebayayaanira ng'empeera yaabwe nga bavudde wano ku nsi. Naye omusajja oyo musonyiwe katugende mu maaso mu linnya lya Yesu. Leave those stories that offend you. Go on and forgive in the name of Jesus. Thank you for being a good sister. Webale kwera manyinaze mulungi. Bameka abali wano nga mukolagana ne ba step sister bammwe bulungi. How many relate with your step sisters so well? Nga toli mu lutalo lwa nnyokolo yakuteeka. Without any inherited battle. Gye muli? Are you there? Ate abagamba abange kikyali kizibu nnyo. One of those who say things are so bad with us. Bwe twetaaga tukusabire mu linnya erya Yesu. We need to pray for you. Ofune deliverance. To be delivered. Nehemiya atugambye. Nehemiah says. Ye ng'ayagala okumanya. He wanted to know. Kiki ekiri eyo. What was happening. Bayibuli egamba n'asiiba n'asaba. He fasted and prayed. N'akaabirira Mukama. Cried unto the Lord. Olw'abaganda babaali basigaddeyo. For the brothers in captivity. Bw'otandika obbasabira bonna basabire. Please pray for all of them. Bonna basabire. Pray for all of them. Towummula paka nga balokose. Don't rest until they are all saved. Obadde wabafunako akasajja. Yes, you have some anger about them. Akasajja kajjeewo. Please give up the anger. Kubanga gwe olibasikiza ensi. Omulabirizi era akulembeddemu abakkiriza mu kusabira ensonga ez'enjawulo. Omusaayi 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 gwa Yesu. Omusaayi gwa Yesu. Nze ndi Nehemiya. I am a Nehemiah. Nze nnumirirwa aba famire yonna. I care about the entire family. Nze nnyina okukakasa nga bafuna deliverance. I care. Abamu ku beetabye mu kusaba kuno balina bye batubuulidde. Okuyigizibwa kwa leero kundaze okugatta abaana awamu, okubeera obumu, obutasosola mu baana, obutayigiriza baana mpisa mbi n'okwagalana. Nze kyenjizeemu Bishop ng'ayigiriza okwetikirako bannaffe emigugu nga twewaayo nga Yesu bwe yeewaayo n'afiirira naffe okubeera nga twewaayo nga tusiibirako famire zaffe. Naye n'agamba nti abantu bano be tuvaamu tulina okufuna eyo embala yatugamba ebadde ya Yeremiya, embala ebajjukira obeerenga ogambe naye gundi ali luddawa negundi ali luddawa. Nti buli omu asabire famire ye omwoyo ogw'obutaba bumu ne mugwekutula famire nyingi mazo ziraba newaffe eno zaaliyo nga tebakwatagana tebakolagana ono alowooza kino ono n'alowooza kino. Newankubadde babanga tebayagalika okubeera nga njagala abantu ba famire yange okubasabiranga okwewangayo n'ensiiba neewaayo ku lwabwe nga Nehemiya bwe yakaaba n'alumirirwa abantu be Yerusalemi.